kubanga obukristaayo si bwa bulabe eri obulamu bw'abantu abalala. Obukristaayo bwa bulabe ku sitaani nti olunaku lwangirira nti olokose byebiri betolulaba nga Christmas etuuse ne basakolinga akafaananyi ka muntu omu nga bayimiridde okugenda okwatula obulokozi ne bagaa nti yatusuubiza omwenge ku Christmas ate talokose. Okulokoka okutwala Kristo kwa bulabe ku bbaala, kwa bulabe ku butemu, kwa bulabe ku bubbi, kwa bulabe ku all immoralities. Okubeera omukristaayo kwa bulabe ku all immoralities, kwa bulabe ku bintu ebisigadde byonna. Naye ate gyemirembe eggwanga gye libeera najyo. So mu Uganda mulimu okukwatagana. Wiiki ewedde twayogerako ne mbagamba nti ebika byafuuka nga kuŋŋaanyizo ly'amadiini. Kizibu ogamba nti ekyo kika kyakuŋŋaanye ne wabulawo eddiini ebulawo oyogera ku bika bino ng'ebya clans bya Buganda n'awalala. Tugambe ku families. Kizibu family okuŋŋaana nebulamu omukatoliki nebulamu omusiraamu nebulamu omwangirikani nebulamu omulokole. Hapana. And they are living in harmony. They are living in harmony. Siteeka erikiteeka weeryo tosobola kuteeka tteeka nti naakuyitanga ku kyemisana kyange. Kiva muli munze. Era eriyo omuntu ffe gye twakulira mwenna musigalirawo nga temulidde nga sitteeka abagenyi ne balya. Era gye twakulira waliyo etteeka eritali liwandiike liri ery'obuntu bulamu nti mmwe mwenna abaana kansubire nammwe muli ba mulembe ogwo mu ngeri emu bendala temukwata ku nnyama yammwe. Tokwata ku nnyama, tokwata ku kulenduza kansose ennyonga wa kibuga nnyo wa kibuga nnyo wa dayiningi ate waddembe okusooka okulya ekifiiki. Ffe gye twakulira ku mmere y'akawempe naffe ewaffe tewali akkirizibwa kukwata ku nnyama. Bakuwadde ebifi 2-3 emmere emala kuggwerawo ddala bibyo. Kati logika eri amabega waakyo nga ffe sumanyi nti omugenyi bwajja ennyama yaffe yerugwamu. Twagenda tukizuula mpolampola. Akasambi ke bampadde maama ayina engeri gyabuzaabuzaamu awo tomanya nangeri gyakikoze okukkakana nga essowaani yesigaddemu nva zokka omugenyi n'aweebwa emmere mugenyi. Kati ekyo si tteeka but we enjoyed it. Only that tugenda tubitta nga tubiriplacinga n'ebiriwo kati nti kati abaana osobola oba emmere mu ddakiika emu ng'ennyama eweddemu oba enkoko eweddemu then alyoka atandika supu. Ffe twalina order sooka olya emmere eggweewo ennyama ejja kuba ya luvannyuma. So emirembe weegiri nga tegiriko policies. Bannaddiini bonna mu ddiini ez'enjawulo bakolagana ne baweebwa n'ebitiibwa okusinziira bwe bamanya eddiini z'abannaabwe. Ne bw'obanga oli musazi wa mbizzi tosobola kugifuuma ng'omanyi nti ku mukolo kunaabaako muganda wo omusiraamu oba mwayita. Era mu miitingi ene ziteekateeka omukolo babuuza Haji gundi mwamuyita nti mwatukola bubi akasolo tikajja kubaako. Naye nga tewali tteeka talina bbaluwa gy'awandiise temufumba bino. Era tuwali tteeka lya gavumenti ligaana muntu kumuliisa naye obuntu bulamu. So ekintu kyonna ekitaliiko tteeka buli lwokiteekako etteeka oba okyonoonye.